kwemuli. Ngenda kwabya ekyama kino ensi egenda kutya. Ngenda kwabya ekyama kino ensi egenda kutya. Kansooke nkyogere bwe nti. Gwenda Munnayuganda ali mu diaspora. Kasitoba ngobuuka boda ya Uganda n'ofuluma. Oba oli Kenya, noba ng'oli ku continent ya Africa, oba oli mu Asia, oba oli mu Middle East, oba oli mu Europe, oba oli mu America, oba oli mu Canada, njala mpulirize bulungi nnyo mu kigwalo ky'olwaleero. Tufiiriddwako bannayuganda bangi mu nfa ey'ekibwatukira ng'omwana asangibwa mu buliri ng'afudde n'okusingira ddala abaana b'enkyukakyuka n'abantu abatawagira gavumenti nga bafa enfa gye mutategedde. Enfa eno gye bafaamu ya butwa. Obutwa buno butambula butya okutuuka eyo. Ensi ezisinga obungi ziri strict nnyo ku kukozesa obutwa. Era singa bakizuula nti omuntu atambuza obutwa bumukwata bamusiba mayisa. Naye obutwa buno butambula butya okuva e Uganda okwetoola ensi yonna bagende batte abantu tageti za Museveni ng'ensi tetegedde obutwa butambula bwe buti. Mukimanyi nti embassy gye bayita embassy kye kitebe ky'ensi. Era ekitebe ekyo ebanga ggwanga ddamba mu nsi endala. Kati Uganda erina embassies mu nsi ezisinga obungi. Naye nga embassies zino Museveni azikozesa okufuna ba investors, kyekisooka, ekyokubiri okufuna ba lobbyist mu nsi ezo, ekisembayo kwe kumuntalinga bannayuganda bonna abatalina nkolagana gavumenti ye. Bibigendwa bisatu byakozesa. Kati bannayuganda abatalina nkolagana gavumenti ye abatagetinga atya. Abategetinga ng'ayita mu kubawa obutwa ng'akozesa mikwano gyabwe, ab'enganda zaabwe, oba abantu be basanze mu community. N'akuwa ekyokulya, n'akukwata mu ngalo, oba n'akutwala ewantu, oba n'emmotoka oba adresi n'agiteekako ku butwa nga tomanyi, n'ofa mu bintu ebyekisibye. Era abantu abasinze okufa mu diaspora bafa babeebase, oba bafa cardiac arrest, oba bafa blood clot, ne mu Kampala babifa. Naye kati obutwa buno butambula butya? Obutwa butambula bwe buti. Nti tojja kusanga munnansi Munnayuganda agenda tambuza katwako direct lw'ensonga nti ku airport ezisinga obungi buli Munnayuganda oba ofuluma bakebera ensawo yo. Era ne bwe ziba perfumes oba bizigo basobola obbiraba chemical ku airport babiraba. Naye omuntu gwe tuyita diplomat be bakozi abasangibwa mu embassy bakola mu embassy ezo n'ambasada yennyini nga kwali. Abantu ebiseera ebisinga emigugu gyabwe tegikeberebwa. Bayitawo nga ba diplomat era bayita mu VIP. Kati yo seeri seemwayi ne eso batambuza obutwa nga babuyisa mba ambassadors batambuza briefcases z'obutwa okuzituusa ku embassy. Then ba agenti baabwe ne bapiikinga obutwa obwo bujja ku embassy okutandika okunoonya taketi za Museveni z'abayagala baziwa obutwa. Ndoza mumpulidde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Kakidde mu luzungu ensi ekitegeere. So ladies and gentlemen, I'm here to inform the international community, including all Ugandans wherever you are, that on so many occasions we've been lost our friends across the world in a bizarre situation. But as we speak right now, I'm here to confirm to you that our fellow Ugandans are being killed in diaspora by using poison, by the use of poison. But so many Ugandans have been asking themselves, how does Museveni get to poison Ugandans in diaspora? So Museveni, he uses his diplomatic agents, most especially the ambassadors and other diplomats in different embassies across the world, to transport those chemical poison all over the world. So his agents across the world, they go to the embassy and pick those substances which they spread, and they get to their targets, sometimes in Europe, Asia, Middle East, and in Africa. That's how Museveni uses those poison to kill Ugandans across wherever they are. He uses his own ambassadors and diplomats across the world to transport poison across the world. So it's not very easy to check those diplomats because they pass through VIP sections across all the airports where Uganda has embassies. So now, hope the international community has got this information, and these diplomats, at one time, they will explain how they have been used by Museveni to transport poison across the world to eliminate all Museveni's criticizers or those who doesn't like Museveni's
regime. Kati awo tuvuddewo tumaliriza ndoza mutegedde bulungi nnyo. Yengeri Museveni yabadde atambuza obutwa bwe ng'akozesa abantu ba agent okwotola ensi yonna okubanga atambuza obutwa. Kati mukuwe erimu njala tegeeza